Ngubuzisa wali toyi. Ngubuzisa wali toyi. Oyagala toyi? Kati tugende. Kutewa. Siko vile ya babani. Vile mbona tena. Bannange. Ya kuita wenyewe. Hauwe futi. Agabana. Ali tuli baneibeera. Baneibe. Ogamye mazibanga kingo bakozesa. Yezinga mulanga. Nga tebakuwa waayo ng'olina kyobagamba okubasitopinga okugenda okugamba bazadde baabo. Banyini nga bajja bwenyini banyinga bwomanya abantu. Twako mikulu nakugisi tuweyo olukumi tuweyo ebbiri. Olumalo bawolo ebbi. Nga bampa. Nga bakuwa ki? Nga bakuwa ki? Bana okubuuza nga tali musajja. Si. Tegaine bampa. Era abo tukitegedde. Zedula mu kifaananyi bulungi bakuma ekifaananyi. Erinnya lyo gwanta. Kyeyune Silvestre. Ani? Kyeyune Eddala. Silvestre. Myaka emeka. Kagamunana. Kiki buzibu bwabadde bwaki? Baana lwaki bwebasobezza? Mbudde nabo sisigama kina kuttibwa bwasi. Mbudde nabo. Ng'okola ki? Nakolagana nabo. Sisigama kina bakuttibwa bwasi. Okukolagana nabo kutya? Nkolagana ki? Mukwebaka nabo. Sigama likyasoose litakutte bukwasa. Mbudde nabo bakolagana. Omaze nabo bbanga ki nga weebaka nabo? Myezi nga munaana. Myezi nga munaana. Mulina kyemwakkaanyizaako tuba okubawaayo akantu. Tino tugende. Tino tugende. Mukole mutya? Tugendeyo. Abajja waka oba? Tubeera tugenda ku luuzi. Natuyita. N'abagamba ki? Tino tugendeyo. Yatuyitanga. Yatuyitanga muku. Bakola ki? Yatuyitanga muku. Kati yogerako nnyo. Yatuyitanga muku. Yatugamba gye. Jamu empale natandika otukuba ekisibo. Mwamwabirako wa? Wajjajja. Mugamba mutya jjajja? Tugamba mugyemu engoye. Tumugyemu engoye? Tukolera ekisibo. abadde ajjamu empale
nateka kususu. Labda jamu empire nateka kususu. Nakunga mmeka? 2. 2. Nga temumuwabira wa taata? Nze nasooka ne muloopa. Twasooka ne tumuloopa. Ne mumuloopawo? Wa jjajja. Okuva ku masomero Mukono jali. Ya? Tawakana. Ne mukono jali tawakana. Nene salo mwe ya. Unzikirizo omusajja oli byabadakirizamu ebijja. Era ebikolo ebyo biringi nnyo mu kyalo, biringi nnyo mu kyalo kuno. Ebusaale kye kimu. Oyo Vice w'abalema mu gundi ya NRA. Abadde vice. Mukiwulira. Naye oli yasooka okukwata abaana abasatu bali benawulira era wa NRM chairman mulamba abazzukulu be kwegamba bekweka muli mu ba NRM mwe bali bikolwa byabwe sitegeera mbona baba basirusiru kitalo nnyo tulabye nnyo n'abantu module agali mzee naffe kyatuguddeko kubanga era nze no maama aluddawo nze mbadde n'akajja nkyali mugenyi n'ebikolwa nga bino byokka basanya abaana. Ase kirungi kyo yakoze kibi. Kubanga naffe twekanze bwe tetubadde tetumanyi nti abikola. Nze yatuswaziza nnyo kyo yakoze kyo kibi si kirungi. Kibi. Nyanyalo. Zamya kuba giri mu nkaago bansanvu. Yagirimbye. Sajja mukulu nnyo. Sajja bakulu bana. Sajja mukulu. Nenge emyaka gye tegimugasiza. Yemugasiza ekyo. Gwe mulema ate gwe wetekako ebizibu ebirala. Kiwulya kana anakolemya nti bansibye ekisolooza. Tewali twamuwa warning n'agaana. Nasigala nga atigatiga abaana baffe. Natuka n'okusala essanyu okubebasako eri ku nsiko. Kale kintu kikolwa kibi nnyo kibi nnyo. Ate weewuunye ekintu ekyo abadde akikola. Nze okusookera ddala okumulaba. Nasooka nefuna lipooti eri abaana bange. Yasooka okulutandika okugamba. Nga bagamba ebigambo. Mujje mu mpeeko. Ko baana bweko kiki? Ko yangu kambalageko najjayo omusajja omukulu. Nalaga abaana bange ebintu. Module eyo mwana najja nangamba. Mwana nno gwe ngamba gwe njogera ku ndoza myaka 19. Najja nangamba. Nimugamba nti saatuula nze. Nzija wano. Bwe najja ne mutegeeza. Namutegeeza nga atuze ku lubalaza wange. Ne mutegeeza ku nsonga eyo. Ensonga eriwo. Kakati mva mu katale nzija ku pichipichi. Nsanga muzeeyi ayimidde n'akaana ako akamu ku bbo. Kweje ennyumba eri awo. Ntuuse ebyange ku ewaka nkomawo. Ntuuke ewa mukadde avunaanyizibwa abaana abo. Lwaki muzeeyi ayimidde n'abaana abo? Ng'ate nzijukira ku kiri ekyemabega nti n'abange yabakola ki? Yali abagamba. Konze muzeeyi nateekeddwa okuba nga ali bw'ati. Empita omwana najja nimubuuza muzeeyi mbadde mwogera kinaki naye. Koye nti muzeeyi adda ngamba muweeke era mpadde ne ssente ziizino. Noswebi agule Pepsi, sweet Pepsi. Konze kale. Nga mukadde tumubuuza nga nange sibimanyi nga mga tugenda tubuuze ki muzeeyi. Nga tujja wano wennyini wa mukama waabo oyo. Nga tutuula ne omwami abamu abataka baaliwo tutuula nga twogera n'omuzeeyi oyo. Nga muzeeyi tumukozesa endagaano. Obutaddamu kukola ki? Kugamba abaana baffe bigambo biki binene. Muzeeyi yakoma ku ekyo.
yasigala agenda mu maaso nze nali manya abikoze eki abivuddeko ngenda okubanga ngira atandika okuwenja n'obwana buli bwala bwakana kagenda ku luzinga naye akola ki akwata ekkubo erigenda ku luzzi atakima amazzi nembuuza agenda kunonayo ki nempulira nga ekigambo ky'okubanga akabawaza abaana nga kijja kyeyongera lula yabatayigera wali mu kkubo wange ebukyemmanga nga wabayita ate nno abo bo bakulu naye bano bye yali ayita ne badduka ne baddayo ow'omuzeeyi eri omulala tijja omusajja wuuno atuyita atuwa singisi lukulu kiwulira muzeeyi agenda okujja oli oweeri alaba muzeeyi munne yafubutuka mu nsiko neyeegaya afukamira si neyeetonda nsonyiwe tolyogera emyaka egyo tusirika embeera nesirika netubeerawo awo kati gy'olulamu bamukwata okiwulira era ng'ali mu kikolwa kyekimu kyekyo kwegamba teyeetotowaza muni nagamba kintu kyenkola kibi kankiveeko yasigala agenda mu maaso ngaakikola okiwulira twali tulina omuteeka mu mikono gyaki yaba obuyinza nga tulemeredde nga ffe abaki abantu okiwulidde kati muzeeyi ne tumukwasa ab'obuyinza naye tuvumirira ekikolwa ekyo tukivumirira kubanga nze wembadde ndi wane awo ndi muneiba waabwe mbadde siyinza kukkiriza kubeera nakyo okiwulira tubale tugenda kukkiriziganya nakyo era namugamba wano nga mulumiza nemugaa tugenda kweyongerayo mu b'obuyinza tugenda kweyongerayo okiwulira n'asigala era ng'asigala akola kyekimu kyekyo kale sebo nagawani nabadde nze eno kubalabako nga nze bakyalirako ate nesanga nga tebaliiwo nga bali ku luzzi bwe bakomyewo ku luzzi ne babatumako eri kati babadde bagenze oyo mwami naye n'ayitawo naye nga mbadde mpulira eŋŋamba ezo kati nange neŋŋenda mbabe sigenda maaso kati wano mu kugenda yabasanze n'abawo 10 neŋŋenda nga mbatambulirako ne bagenda ku dduuka eri ne bagula ebyokulya ne badda era nezijja nga mbavaako emabega mu kubavaako emabega omwami yonna musanze wali mu koona ng'amaze obbawa ssente kati batuuka wano nga batugamba tugenda eri tuwambizi byakulya ne basala ne baddayo wali kubanga yabadde 10 n'abagamba mumala otuuka ewaka mukomeewo obudde buzibu ne basala ne baddayo wali kati bano bato bange bye bamusanze wali eri ne bababuuza ssente muzijjeewo okutandika okutugamba nti omwami oli yazituwadde omulimu nembakazaakaza nebagamba azibawadde lwaki mumukoledde ki nti bulijjo azituwa nembabuuza nga azibawa mu mulimu ki gwe mba mumukoledde nembakazaakaza nembagamba ngenda bakuba kwe kuŋŋamba bulijjo azituwa nga tugenze ku luzzi nembabuuza bamala ozibawa bagamba ki bamala ozituwa n'atugamba mwebakaawo nembagamba we mwebakaawo n'abagamba ki n'atugamba mugyemu empale zammwe nembabuuza mwali mulabeko bwafaanana nebagamba ye eryatweyambuliddeko nembabuuza emirundi emirundi ng'esatu olw'eno nembagamba kituufu nebagamba ye bonna nga bakkiriza yatutwala eri mugiri emiti gyabatwala era n'owapoliisi yagenze eri kati nze wenabitegeddeyo batyo neŋŋamba tugendewo omwami yo tumulumbe tulabe kyagamba olwatuseeyo nga yeegaana omwami yatuyambyeko n'amulumiriza paka we yakkiriza nga tuuse ku poliisi nakkiriza nga gamba nakkiriza nti nabadde nga abakozesa nagamba yatandika no October wa last year erinnya li Sasa Fred ani Sasa Fred poliisi yakoze obuvunaanyizibwa bwayo kubanga ffe twate tukyalina kyetumuwungerezaako kubanga netwagambye nti oba bikome ku poliisi yabadde ajja kudda ku kitundu akole kyekimu tetwayagadde so nga tuzikwase poliisi yabadde kamala wa byonna kubanga ate si wano wokka kale alinwa kuno obujulizi bumuliko bungi lwakuba bwe bakwatira mu kituli gw'obw'omubbi naye nga n'obujulizi buliko bungi nayo defense kenyini asobola baba bwinawo yenna wanoona mu eriya yawa zasobya ku baana abaana b'abantu wano nekkubo litwala abaana ku masomero naye akeera n'abayita n'olweggulo n'abayita alina ennyumba awe zitali mu bantu
mwabadde nga abayitira kati yaawo mwabadde nga abeetegerera gye mulengera block nga gyabeetegerako kubeera kumpi walandirodiwa kati waliwo abadde yaza waliwo ennyumba wali maaso wabadde yadda nga wayitira abaana basoma kuno obujulizi obumuliko bungi ate nga bantu bakulu mugambye jja obudde bwakedde nenzija nagenze okujja nga waliwo ne muto wangaze wano taatawono era twagenze kuteebu mugende oyo defense twagenze wa defense tugenda otuukawo ng'omwami oyo yadduseewo mu kiro bagenze okugira ku nnyumba ye mwasula nga taliiwo nsibe tugenda obuuza ku defense nga defense atugamba ffe tugenze okukeera wano ku makya nga lumu ye gyasula mu nsibe taliiwo kati defense kwe kutetenkanya ku ssimu nagamba mukubireko ndabe agenda omukubirako ng'amugamba nze ndi seeta nazigo oligwe ndowooza oba nvudde mukono gwe nvudde mu njeni nga ndi seeta okumukubira kyamani ogwazeemu yamukubidde n'alyoka amugamba nti ali seeta nazigo kyamani n'amugamba oyo mugezi n'amugamba nti pikiyiyo genda omunoneko mulema tajja tuuka kati defense n'agenda simu baakubidde mwanyina nga bagamba ali eno kusaale waggulu eyo kati kyamani n'atwala buvunanyizibwa kennyini n'agenda n'amunona era kwaddeko ne defense ne bamuleeta paka ewoyo defense kuba defense ye mukama we kati be bamuleeta ne bamutuusa awo bamutuusiza nga waliwo n'abatuuze b'oku kyalo batudde ne bamubuuziza ng'ensonga azikkiriza bwe yazikiriza kyama tetwabaddewo awo kwogera bingi kyama nagamba mutwale ku poliisi n'amutwala ku poliisi tuuka ku poliisi ng'ebintu byonna byogera butereevu era n'ebbanga lyabakozesezaamu kibona tewali kintu kiyeegaanye we bamaze okubyogera ne bamuyingiza munda mu kaduuku njagulako kino nkiwulira kale tuvumirirwa ekikolwa muzeeyi kye yakoze nnyo era ebikolwa ebyo biringi nnyo mu kyalo bingi nnyo mu kyalo kuno ebusaale kyekimu yakkiriza kasayaki koze kikyamu si kirungi tetubimanyira tubeera wano ne maama wange oyo ffe tetubimanyi era naye ebyo byebagambirako ebyasookerako naddala naffe twalaba birabe wano naffe twekanga byekange wano owulire nga babitugamba naffe netumuvumirira ng'abuulirira muno omuntu takola bwotyo abakazi abakulu gye bali beera n'abakazi abakulu nga yetabiriire ogezaako mubuulirira nemubuulirira ngaera mu nju omwo mbeeramu nemuganti mbulira bino nabinobikola nowulira nti nze bampayiriza kati nawamanyi embeera y'abantu bobeerayo nti newe babakukote n'omuntu weegala erinnya lyo maama nze gyali ya Namugga oli omuyita oti taata w'abaana ebyabaddewo byonna byabaddewo byonna naye nze ebimu badde sibimanyi twaguddeko bigwe naffe nga babitugamba wano nga babagamba yakotta abaana abaagala yowe bityo naye naffe tubale tetubimanyi laba bitusuddeko obusuuzi wano naffe netulyoka tubitegeera obadde omaze nebbaawo emyaka ng'emeka mingi ebikolwa bino obadde obimuwuliramu abitandikidde muno naye ng'emyaka gyemaze naye mingi namala naye emyaka 22 naye ng'ebyo tabirina naye bwazze kuno neyeefuula zolo bwatyo kiina kyemulowooleza kuba sinze namutumye awulidde taata abadde ng'akeera wano nga yeekolera gye ekivamu ng'atambula naffe gyatambulya tetumanyaayo naffe tulaba tuwulira biwulidde twawulidde biwulire nti yakoze bino nabiri oba gwe obadde tomufaako ndeka nze nali nayawukana naye dda emyaka oba emeka sigimanyi sikyagijjukira oba ne gwe nakoma naye gwe nayawukana naye kati w'abaana 3
yavunaanibwako okwo neyegayirira nasonyiyibwa akati mu kusonyiyibwa kwe n'akolawo akawandiiko ye akati ye kwe kulabika ng'ate yabizzeemu ekitaweesa yadde akatiibwa era be bamu abo bennyini. Erinnya nze Mugezi Ronald omutuuze we ku kyalo Kisolooza era nga nze ku lwange nze mbadde era nsuza oyo omwami awawaka si wuwe wabula wange ngazi akati ye naaba nga yeefuulidde ate obwana ekikolwa ekibi ennyo ekitaweesaamu yadde akatiibwa ku myaka gye kuba kati awo nze ndaba n'okumusiba bagenda kumusiba paka kufiirayo sisuubira nti alidda kwegyo emyaka gy'alina era ekikolwa ekyo kibi nnyo naddala abantu abagenze nga bakula ku myaka twandikivumiridde nnyo obutaddamu kukikola kukiwuliza wantu walala wonna kubanga otunula bubi myaka gyegyo bagende bakusibe bagende bakuwalewale paka mu kkomera n'olwala oba emmere ogiridde lumu oba tewalidde kyanca kati awe gy'emyaka oba ogendedde kukolerera bwa Ssebatta Mafaaya bennyini okutegeera twakitegeddeko nti alabika abo kabasanya bakiraba ne bayita abaana ne bababuuza ye yennyini nayo ye yennyini nakkiriza nti ekintu akikola akati mu kukiiko kutegeera nga ennaku z'omwezi 25 lwe lwajjo mu kukitegeera n'akwatibwa era n'atwalibwa ku poliisi naye ng'ensonga zategeerekeka 24 akawungeezi kati n'abaana bennyini nga nabo bamulumiriza nti abadde ng'atuwa 10,000 n'atuwaayo kasente bw'atyo n'atugamba tugende twegadange naye kati awo ekyo ekizibu munnaayo kyetulaba eno ewaffe oba yembeera embi gye twasanze. Erinnya amannya gange nze Nakityo Dorothy Naalongo Kaddu mbeera Kisolooza era nze w'abakyala w'ekitundu kino naye ekikolwa omwami oyo kye yakoze naffe kennyini kyatuyisizza bubi era nga bw'abanga ggwe neebuuza nga singa oba yabadde wange mba ng'omusajja oyo mu bulago kubanga atuze omwana wange ng'ate omwana akyali muto kyatuyisizza bubi kyatukubye enkyukwe musajja mukulu alina omukazi sigama nti talina naye kyatuyisizza bubi simanyi bwe tugenda kukola mu ggwanga muno kubanga tekisoose wano wabula kigenze kibaawo mu bitundu abalala battibwa nga bakoze ebikolobero ng'ebyo naye omusajja kale chairman yagezezzaako n'amugamba kati wenkukwatidde wano kankutwale ku poliisi namugamba tontwala ku poliisi era okutuuka ewaka tata w'abaana yabadde mukambwe ennyo chairman yeetaasizzaako ku musajja kuba ye ensonga z'amateeka azimanyi era n'amutwala butereevu ku poliisi ne tumuteeka mu b'obuyinza ng'ekyokukola tetulina naye gavumenti etuyambe abantu ng'abo at least oba tebata basibwe mayisa kubanga so omuntu n'akutta akaana akato bafaanagana abasa omwana oyo era kibi nnyo kikolwa kibi nsigadde ndina abakyala w'Ekisolooza Nakityo Dorothy Kaddu wulira naye bo ng'abaawaka ne famire n'omwami eyali abeera n'abantu abo eyabapangisa ennyumba ne basooka bakakkanya ensonga kubanga abaana abaakireeta ate tebaali b'oyo mwami baali abaana baali ba mu katundu k'eno sayidi gyembeerako naye oluvannyuma lwa byonna ntubuuza ekituufu kyeki kati ng'omwami era akomplaininga nti abaana bange bano musajja oyo bamusanga nnyo nabo naye nga tebaakakasa tebaalina bukakafu nti kituufu akikola naye twakakasizza ku mulundi guno nga kituufu abadde akozesa abaana abo ate ng'abaana bato muzeeyi oyo alina omukyala naye baali bayawukanamu
kati bwe yafuna obuzibu ne bagwa nga ku piki nga bagenda mu mirimu gyabwe bajja kuzimba oba gyaki n'amenyeka. Kati abaana ne basaba maama nti kkiriza taata ajje tumujjanjabe nga muli mwena. Wano we bali babadde babeerawo obubeezi wa defense bajja buzi ku kyalo kuno nga bantu bakulu n'abaana baabwe n'abazzukulu baabwe. Naye nga omukyala we nagezezaako okubuuza chairman, anabuuzizaako omukyala chairman konze abantu bano si bafumbo mu mbeera bwete nti omukyala yakkiriza bukkiriza kujja kujjanjabirawo bba naye ng'ebyobufumbo baabyawula dda. Basebo nze erinnya eryange nze Kasaiji Hassan nga nze muwandiisi w'ekitundu kino. Kati olunaku lwajjo nakeddeko mu nnimiro enavuddeyo nenkoma wano nenzijako ewa chairperson wano. Natuuse ewa chairperson n'angamba obuzibu obwedda bwali mu kuhandolinga n'angamba nti omwami Kyeyo ne Silvesti azemu okabasanya obwana obuto nga bwe gwali emabega bamukwata asaba ekisonyiwo n'asonyiyibwa n'akolayo n'akawandiiko nti naye yazemu embeera eyo. Kati chairman bwe yamukutte amutwala eri ye nannyini baana yoli yabadde akaaye nnyo ng'akutte amayinja akutte ebisi nga alabika nga agenda otuusibwako obuzibu. Chairman n'angamba nti anakoze obwekubirire nensobola okumutwala ku poliisi naye nga teyeegaana. Ate musajja abuliridde mu myaka yafuna n'obulemu atambuza miggo naye ng'abadde ng'atuula ku makubo ng'alinda obwana obwo gwolooza nti oba awumuddemu olw'obuvune bw'alina naye ng'obwana aba abulimisa n'abulinda oba bugenda ku luzzi n'abuwayo 10 n'abuwayo 5 ne bwesomba nga bugenda ku maduuka okugula obwokulya naye ng'ate ye ali mu kubukabasanya ekikolwa ekibi ennyo kye tuvumirira ku kyalo ne mu kitundu kyonna mu ggwanga lyaffe okulaba nti si kirungi kuba nti kikolebwa. Tuvumirira n'abo oba banywa ku bintu ebitamiiza ate ne bateefuga ne baba nga balina emize nga balinga oba baliko biki. Kati eyo embeera eyatutuuseeko nga teyatuyisizza bulungi. So nga ne ku muliraano nako kwabaddeko obuzibu wano ebyafula mubanyisa ekiro bamusala ng'embuzi ebyo byonna nga bituyisiza bubi mu mitima gyaffe ne mu bwongo